nga mulaba Frank Gashumba mukasambidde nga boogera nnyo ekigambo M23 nti if we don't handle them well or to accept their request, they are going to become 23 in the future mu Uganda. So okyusemu omuti bano statement bazoogera basinzira ku ki? Omanyi bwe babatega emyenge ne babatega ebiduula ne mutasobola kukwanayizinga lwaki bano abantu balina amaanyi boogeza maanyi. Tosobola genda Rwanda wa Kagame n'osinika ebinyu nti nze ndi Munnayuganda azze wano olw'okuba maze emyaka 2 njagala kufuuka Munnayarwanda alafuuka Munnayarwanda njagala kimwe kyogera omutakimpa mujja kundabako nange nja kufuuka endala hamwe nange nja kufuuka ekizibu. Tosobola kyogera babyogerera eno. Kati mwenna temwasooka kumanya lwaki abantu bano boogera ku kigambo M23 ntujja bafukira M23 kuba ye engeri gye beesimba ewantu ne bameruka ne bakiraiminga citizenship n'omugabo mu nsi ezo. Ye ate njogere bingi bibino wano. This matter of Banyarwanda is not solved. Trust me. Prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. All of us migrated to Uganda. Baganda came from Cameroon, if you don't know. Yes, from Cameroon. These are facts. This matter of Banyarwanda is not solved. Trust me. Prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. Ono mutabani wa Antonio ayogera ebigambo ebyo. Bwe tuba mu nsi zirimu amateeka omuntu abatalina oyo omu. Briefly, they are right. That is one. But in a right Singapore. So M23 traditionally Banansi ba Congo abogera Olunyarwanda. Bogera Lunyarwanda. So abakongo benyini. Nga wano boyina Abanyarwanda. Nabana Abanyarwanda bali mu Uganda. Beba M23 abajja singa tebabakwata bulungi. Oyina kyo kyayagala okuwulira munnange. Nga temukyatayipinga oba bagikuttiza ne bagihacking asigala njogera. Okyalina ky'obuuza munnange nkuwadde two comparisons of two different videos. So mutegedde abantu bano nti bakola ekintu mwe nga mulowooza tebakimanyi. Kati recently gye buvuddeyo katono ya UN n'Amerika bali bagenda teeka sanctions, bateeka sanction ku mwenda nga bamulinkinze ku ki? Ku M23 n'avaayo n'awakana, but confidently himself he confirmed that he is in contact with the M23. He went on and said that they contacted him as an elder in Uganda. Gwe musiyazi gwe wali baddeko wali amanga the elders in Uganda. Kiki wali okoze mu Uganda ekyamanyi kikufuula elder? Andrew Mwedo musiyazi mbu M23 ya contactinga ng'omu ku bantu obuvunaanyizibwa bakulu mu Uganda as wali okulidde kaani mu Uganda. Kiki wali okoze kikufuula omukulu mu Uganda? Ebintu bino tubaga ebintu muganya obitegeera mu kawulira akatambi kano saagala mwogerera. Wulira. Now, when this quest started, the M23 had a good relationship with the Tshisekedi. They could not understand why did the Congolese army come and attack us at a point when we had already surrendered our guns, that is one, but also we were prepared to go to Bakongo and be integrated into the army. Now, they could not believe that Tshisekedi could be the person who was responsible for this. They thought either he's being misled or he's not informed. How do we reach Tshisekedi? They tried and failed. Then they came to me as an elder in this region.
And they said, we are informed. The M23. M23 Directly contacted you. Directly contacted me. They called me. I was driving in my car. Somebody calls me a Ugandan and says, the leaders of M23, they would like to meet you. I thought they wanted to see me as a journalist. I said, here's a great story. So I'm going to write a great story. I called them to my office. Within a few minutes of us talking, I realized their interest was much broader. I said, no, I don't have time now. You come tomorrow. So I canceled all my meetings the next day. They came. We met, I think, for 5 hours. And this is a story they told me, which I've just told you. We were in the middle of implementing a peace agreement we signed with the government of DRC. We had surrendered all our guns. We had assembled at an agreed point. Doza motegedde. Bakozesa ssente z'omuwa omusolo. Bakozesa ettaka lya Uganda okufuna bo kye baagala, okwongerayo kye ba. Nemmwe mutudde. Bakuwa ssente osindika ebinnyo lya mu nsi y'olukwe. Bana basajja mu nsi esige tosobola kwogera ebigambo byogera. They contacted me as fu oli ereda wani. Toberangako wadde chairman w'olesu wano ku kyalo. Nyoga bakuyisenga kubanga naawe oli moro. Ero double agent. Naye bagamba obudde butuuka ne bujje buli kimu mujja byogera. Watwogerero lwaleero mu ggwanga lya Congo abadde bangoberera mbadde nzija mbagamba Omunyarwanda tazikiza okutuuka ng'afunye kyayagadde. Naye njagala muteekewo amaaso gano abiri. Mugalaba gano. Arrogance y'Omunyarwanda egenda musaanyaawo. Njagala muteekewo amaaso ago abiri. Arrogance y'Omunyarwanda egenda musaanyaawo. Naddala omutuusi olejja kubuuza etya. 1. Bo bakozesa ekigambo resistance okuguguba. Bo bakozesa ekigambo okuguguba resistance. Kati ekigambo okuguguba bo tebakkiririza mu kuteesa, bakkiririza mu kuwangula mu mpangula yonna. Edda bwe twasambanga omupiira lifiri ng'akusaliriza. Nagamba ko lifiri engeri gy'osalirizaamu singa omupiira oguteeka bulungi mujjaze ng'ojja ogutadde mu t-shirt n'ojja n'ogusula mu bugolo yaffe ntumanya nti munawo watusaliriza lumu mwatubbye lumu ne kukiggwa. Kati Omunyarwanda principles ze tateesa n'atuukiriza by'ateesezza. Aba ayagala atuukirize kiki kyatandise. Kati bannaye mbabuulira. Eggwanga lya Amerika lyagambye NATO ne UN bategeeze Rwanda ejja amagye gaayo e Congo. Bungereza negamba genda saraka obuyambi bwa kawumbi kamu Rwanda ejja amagye gaayo e Congo. Bufaransa as well ne European Union yamugambye. South Africa yamugambye ejja amagye Congo. Angola yamugambye ejja amagye Congo. Omusajja yaganye okujja amagye Congo. Wabula kye yakoze najja n'avuma ne Ramaphosa n'amugamba nti ndaba abakulembeze bano abeefula nti bategeera naye nga tebategeera. Ramaphosa n'asirika. Kati intelligence gyensembi y'okufuna okusinziira mu sources zange tereka munda agambye Pirato okusinziira ku intelligence gyeninda gy'amagye Congo kubanga ekijja si kyangu. Wabula intelligence bwefulumye nga bimanye arrogance yaabwe aganya ogigenderako baagala sigala nga balumba bawangule which is okay. Naye ekigenda okuva mu yebiraka mujja kitegeera. 1. Nina information gyenkyanoonyerezaako gye sijja bagamba ne kanjikooneko katono. Endaga nti ye ng'omuntu yafulumiza dda famire ye eri mu safe haven kigambwa nti eri mu Uganda. Nenja kwongera okukonfaminga